Omuwandiisi w'enkalakkalira minisitule y'obulamu Dr. Atwine alabudde abasawo abeefuddemo mukwebulankanya ku mirimu gyabwe. Ajjukiza abasawo nti buno obuweereza obuzibu okwewaayo bwe kikwata ku bulamu bw'abantu bino abyogedde awubyeko olw'ekigere mu disitulikiti Mayuge. Save lives, because ultimately it is about saving lives. So I also cautioned our workers again, and I thanked CAO really for the work done, because when we sent out a circular, because there was always disorganized absenteeism, people make duty roster that favors their absenteeism, official absenteeism, but also misuse of just register that they are attended. Asisi kulamulidwa lya Mayuge Center for wala nawunikira olembera gyasize mu ddwaliro nga balwadde abamu bali mu nkuubo. Already seen this facility because of the population around that needs upgrade. I have noted even people are really congested, the ward is congested, they don't have enough beds. There are more patients here than the infrastructure they have. So we are committing that Mayuge Center will take, even if we have not had budgetary allocation or the money released, but this is a big priority for us. We will go and mobilize the resources, and we will come and expand this infrastructure. Atwala ebyobulamu Mayuge asomani basembeza amubulidde okusomozebwa amalwaliro ag'enjawulo kwegayitamu omuli omujuzo olw'omuwendo gw'abalwadde abeeyongera buli olukya. Nti gavumenti nga bwetwongereko ey'okubiri oba kasinge batwongereko n'ey'okusatu tule nti constituency nayo mu Mayuge district erina ambulance nga Mayuge district olw'okusomooza kungi nti n'emu ku district ekasinze obunene era ng'erina constituency esatu ate kiti n'ekyo kyonka ng'erini ebitundu ebizibu eno nga Island 8 n'amadwaliro 2 erindi ya health center 3 ne health center 2 ate nga amadwaliro aga 2 gonka gadipendinga ino ku bufalo so tubeere nga tulina okusomooza kungi. Atwine agambye essira balitadde ku bayinza okuteekawo embeera eneetaasa obulamu bw'abantu so si banatereka abafo. In our new policy, in our new structures of health, every health center is a community hospital. So there is no longer need for us to talk about district hospital. So what is just now remaining is for us to recruit according to our new structure, because our new structure gives us opportunity to recruit more staff of the current general hospital. So if we recruit the staff here at Mayuge Health Center 4, and they come from, because right now they are at 44%, if they're like 60%, but we expect them to be between 130 and 150. So if they recruit more numbers and we improve on the infrastructure, this facility will be a community, fully a community hospital. So we don't... Ulva Mayuge bwa ambulance empya. Ajikume bulungi. Vincent Bajiro omwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ensonga ez'ebyola bagumiza nti byonna Pulezidenti Museveni yabasuubiza omuli okubazimbira eddwaliro eddene okubakolera oluguudo oluva Iga okugenda ku mwalo Bwonda byakolebwako. Yasooka yalwawo tayogera ebigambo kamaala aye kolansi yamala yakola ki yayita aye titwamwetondera nti ebigambo twayetogera byabwereere kuba kolansi yamala yakola ki ni hospital eyo gyeyayogerako ni confident yo nejjakola ki Abudde Batamzi nga kulira abakozi Mayuge yeebazza Atwine olw'okubalowoozaako. But whenever you have been hearing that all is not well in Mayuge, you have left the busy schedule in your office and you have come to attend to the problems in Mayuge. I thank you. Banange okubireko PS mungalo ebizibu bingi bye tulina wano e Mayuge aye buli bwawulira ebizibu bya Mayuge aleka emirimu gye yayita e Mayuge yawulirisa ebizibu yagezaako okuyamba okugondoola mumwongera obugalo. Twongera okulonda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. David Kibuuka yakusakidde eggulu ku Bukedde TV.